What happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just, fair, even to their people. Buli omanyi nakugamba ndi Bobi Wine okujja kwe kwatwolesa buli gwe twali tulowooza nti mugezi gwe tulabidde nti bulijjo talina ki magezi. Bw'aba ayogera ekyo aba ayolesezza nti talina magezi okujjako ng'anaakimenyawo. Magala talina point. His words doesn't carry any water. Kakati nze kiri bwe kiti nze njagala onnyinyonnyole kiri kimu. Bw'ogamba nti nze gw'olaba nakoowa okulya akawunga kannime kasooli obula kasooli oba olima waaki analya bino naye era kaba kawunga munnaye katulaba nti oba totegeera bw'oba wakoowa entalo ate n'owagira yali azirwana oba otegeera. Leeta issue endala nze nkyali ku muzeeyi Magala kuba abadde ne points ze. Bw'aba alina points ze kati ate nga wakoowa ntalo ndowooza omuntu alina amagezi abantu ne batagamba nti omutwe gukumenyera ki kuba ate omutwe ne gukumenya n'omubiri nga gukumenya nga nagwo omubiri gutambuzibwa ku mutwe ogutaliimu magezi oba obonaabona n'ogamba nti wakoowa entalo ate mu kukoowa entalo ate n'ovuma atazirwanangako ate ne weerippa ku yazirwana ndabanga omutwe ogukumenyera obwereere. Kati awo atambudde ng'omutwe oguleseka ng'olina kiwuduwudu osinga ne batalowooza nti ogwo omutwe gweweetise gwe gulowooza ebyo byeyogera. Ogambye ki ekimumenya? Omutwe guba gukumenyera bwereere aguleseeka osinga. Singa ogamba nti ekikuleetedde okukogga kulya kawunga kawunga k'olunaku ke kankozezza ate ne mpulira ng'ovulungutana nti omanyi naye ngenda kulima kasooli wange kumukongola kumutwala ku kyuma mukuba ogenda mukuba munki kawunga katonda funa akakola ki kati oba otegeera bw'ogamba ndi wakoowa entalo ate n'ogamba ndi nfiira ku Museveni Mzee Magala talina point aba talina kubanga Bobi Wine gwagamba mbu ye yakoowa entalo talina gagenda ku Bobi Wine. Bobi Wine talwananga lutalo lwonna yagambe tayagala na era talina tabeerangako na kirowoozo kitandika lutalo naye bwe muyimirira bwe muti nga ne mu kampeni oli ayimirira nagamba ndi buli mundu erimu amasasi 10 simanyi 12 mba ndabanga gwe omutwe ogukumenyera obwerere mukwano era singa obadde osobola bwandizeemu mu kamera yomu nomenyawo ebigambo bye wayogedde. On top of that oyo omwami abeerera ddala mu kifo eri obuwanga obwava mu lutalo bw'omuntu oyo gwayagala ennyo nga bwava mu lutalo. Bobi Wine lwataaliwo kuba yalina mwana bebi ne Magala muze yali mwana muto bw'aba yali mukulu yalina emyaka 10 nenga amanye ebyafaayo bingi ayina engeri gyabikubaawo ne bapasita bonna tebazanyanga na Yesu naye bamwogerera bulungi ne bakyusa n'abalala abijjowa byayogera ebimu abifuna ebimu ne babinyumya kuba ku byonna bw'oba tolina we wali kati nze byemba njogera kuba naliwo bwe nkunyumiza ebintu okuva mu 1963 naliwo nga nabiraba so sikunyumiza bye nawulira nze sibinyumya. Kyayagaza bintu bya mwami wange sigenda kubyogeramu kubanga singa mbadde njogera Lunyankole nandibyogedde abaganda babikkirira nnyo. CDF w'eggwanga CDF w'eggwanga lino mutabani wa Museveni Muhoozi yasuza agamba he wants my husband's testicles. Muhoozi has his own testicles. Why does he need my husband's testicles? He has threatened several times to kill him. That's one of the reasons why he is on the run. I do not know what the Interreligious Council can do to bring some sanity. Kubanga tugezezaako nga saidi yaffe okukuuma obuntu bulamu naye we tutuuse ebintu ebimu tosobola kumala nga bibikkirira kuba waliwo wekituuka nekittukka nga tokyasobola kumala gakimira. We had an election. During the election we had people killed. During the election we had people imprisoned. Twebaza nnyo Interreligious Council yavaayo n'ebyogerako eyo statement twagiraba era tugisiima mwebali.
naye si buli kimu nti kyogerwako era nga bwogambye nti mubyogera nga bwe mubirabye ebimu bijja leeti ne mubyogerako leeti naye mbadde nsaba twongere okutunula ennyo ku sayidi y'abanyigirizibwa. You are the one who brought them. You can ask them. Abo baatulumba nga 15 nga 13 baleeta drone balina drone zaabwe zitambulira mu bbanga wano balina n'ennyonyi ya poliisi eyitaayitamu naye nga 15 baatuggalira era bw'okkirira ku geeti yaffe ya compound wali tulina compound 2 naye tulina geeti emu etwawula mu compound eri endala bajja ne bateekawo ebijegere sheriff bikyaliko ne bakutula ekkufulu y'akageeti ke tuyingirirako ewa neighbor ne bamenya waya zaffe ez'amasanyalaze ezikola security ne sekanyolya ne bamukutula kati 16 ekiro baatulumba baleeta amadaala era nina obutambi kuba sikyalina gwe nkola nange mbalaba nga bwe bandaba ne bajja ne balinya wali ne balinya wano ne balinya eno neeno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi bonna ne balinya at once ne batuggyako amasanyalaze ne batuggyako kamera bwali kiro mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko okalaba okakolaki so he had to escape naye twakiriziganya nze nsigale kuba nina abantu bange ab'okubeerawo nabo ate baba balina kye baagala nga basobola okinnyonnyola mba nsobola okukibawa baba ye gwe baagala sisobola mubawa naye nga in case there is anything to answer nga nsobola okiddamu I had to stay so I could answer. In that fracas, waliwo ennyonyi mu bbanga ng'ekuba ekitaala wansi ng'ebamulisiza bulungi bweyetoolera naye bamulisa basobole okulinnya naye kye baali baagala tetwakitegeera baakomaawo kuba nze n'abantu bange wano twakuba enduulu mu bulamu bwange sikubangako nduulu gye nakubako olwo nagiwuliranga ku kyalo ewaffe ng'ababbi baalumbye twakuba enduulu baneiba baffe bali ku distance naye bava mu mayumba abasobola nabo ne batwongerezaako abatulumba ne badduka gyekiro bazzeemu ekintu kyekimu simanyi kikye baagala kubanga bankuumidde muno nze n'abantu bange ennaku 6 mu nsonyiwe tetubawadde kakunywa na kakulya kuba naffe tetulina naye ekirungi tulina abakkiriza abasiiba olaba emmere bagirekawo nga weeri ate olwo kati nga tebagibawadde so bwe tutyo bwe tubadde eyo information jagadde njibawe mumanye omulaba byatasaba bannyonnyola nalaba spokesperson wa poliisi ng'agamba nti Kyagulanyi gyali ewaka ali mu sitting room ye aliwe I can confirm nti gyali naye nga yagenda katenga naye gyali ayimirira n'abagamba nti siriiyo muve mu maka gange abantu batambule. I have tried twice to leave this house naye banyama okufuluma era nga kumamwe wemufunye obuzibu okuyingira maama wange yava mu kyalo omukadde oyo najja okundaba ne bamuggalirawo nina emikwano bagezezaako okujja tebasobodde ne bannamawulire babagobye emirundi egiwera ndowooza nabo bakimanyi essimu yange ebeerako lwe baagadde balina drones ze batambuza ekiro nezeetoololako zirina sound eremesa otulo bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka kuba balina budrone obuna sound enyiiza nti okwebakako olina kwambala airpods mu matu osobola okwebaka naye ate tosobola kwebaka kubanga obo amatu gaba bweru ng'olinze ddi lwe bagenda okumenya bayingire. Abakulembeze abavunaanyizibwa ebyenzikiriza ekibiina kyaffe ekiyitibwa Intelligence Council of Uganda omulimu gwaffe gwa kisumba okusanyukira wamu n'abasanyuka okunakuwalira wamu n'abanakuwala okukomyawo abakooye n'abawabe ate era n'abantu abeetaaga ekisa kya Katonda gwe mulimu gwaffe kubanga twetaaga Uganda etya Katonda, Uganda ey'abantu
abasomye, Uganda ey'abantu abalamu, Uganda ey'abantu abalina eddembe, Uganda ey'abantu abasobola okweyimirizaawo nga balina emmere ne ssente, Uganda ey'abantu abatambulira awamu badde mawanga ga njawulo badde balina n'ebibiina bya njawulo. Kale ekituleese wano mu maka ga Honorable Kyagulanyi n'omukyala kwe kusaba nabo ng'abantu ba Katonda, ate n'okuba tubale tuwulira notaliiwo nalidda ntugamba ffe tulina okugenda okusaba nabo, era ekyo tukimaze wano ne munnaffe atwaniriza bulungi mukyala Kyagulanyi janguko wano, ne mukyala Kyagulanyi ono tumusanzeewo wano era n'atwaniriza bulungi. Bano bonna nga woolaba bantu banzikiriza za njawulo, n'oli mufuti, ffenna tuzze kusabira amaka gano, si gano gokka, tusabira amaka gonna kubanga gano maka era bano nabo bakristaayo tuzze okubalaba ng'abantu ba Katonda. Era wano tusinza n'okugamba bannange nti twongere buli muntu okussaamu munne ekitiibwa, buli muntu okwagala munne, ate era wadde waliwo ebibiina ebyenjawulo n'amawanga ag'enjawulo, naye tuli mu Uganda, okwagalana kwongera okubeerawo. Twabaddeyo naye ensonga etulese wano kwe kulabika nti abantu bano bonna abali bali mu nzikiriza z'enjawulo twegatta nammwe, okusaba nammwe, okwemerera nammwe, otegeere nti newankubadde waliwo ne Katonda ye wali mu nsonga eno, kuba obuvunaanyizibwa bwaffe okunakuwalira wamu n'abanakubala, okujaguliza wamu n'abajaguza, ate era gy'emirimu gyaffe ffenna okukomyawo abakooye n'abagudde n'abawabye n'abatalina ssuubi n'abatalina mirembe. Kale no gwe mulimu gwaffe era njala okutwala ekiseera kino njeka neyanjule nze Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, ssaabayobozi w'ekkanisa ya Uganda tuula n'emirembe, ate nga nze chairperson ow'ekibiina kino ekya Council of Uganda. Kakati ninaabo bakulu benzize nabo wano bonna, nja kuwa buli muntu omukisa eyanjule mu ddoboozi lye oluwulire n'okumanya baani abali mu kale Metropolitan ajja vena mungona nga badde basaziza wanayenga waliwo ebigambo ebyo ebiri mu Zabbuli eya 23 Psalms 23 egamba nti Mukama ye musumba wange seetaaga angalamiza mu ddundiro ery'omuzira, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, ankomyawo emmeeme yange, annungamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newankubadde ng'akambira ekiwonvu ekyekisiikirizo eky'olwongole, siritya kabi konna kubanga ggwe oli nange. Olugaalo n'emigogo ebyesanyusa onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, ekikompe kyange kiyita obulungi n'ekisa, tebyeremenga kugera nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange nakulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa mu nnaku nnyingi. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri omwana nga bwe kyali emberebere ekiina kaakano ekiriba emirembe n'emirembe
Nesiimye nnyo okubeera nga tusse mu Mukama era nsanyuse okulaba. Amannya gange nze Dr. Joseph Serodda, nze nkulembera Born Again Faith mu Uganda, nzikiza y'abalokole era ku kakiiko ka Entire Religious Council ndi co-chair ne ssentebe waffe. Nga ssentebe bwagambye tuzze wano okwogera gye muli ebigambo ebibagumya ebibazaamu amaanyi ate n'okubalaga nti tuyimiridde nammwe era bwe tuyimiridde n'abalala bonna n'okubassaamu ekitiibwa nga tugamba nti omulimu gwe mwakoze gwabadde mu ggwanga lyonna wadde byavuddemu byebyo nefe tetugaya kintu na kimu kyemwakoze era n'okusabira famire eno mumwennyini gwe omwami n'okusabira abaana omulemu ogugenda okuddako eyansi okera ddala eraga Katonda atukuuma. God who protects us. Kwaye musumba kyangamiza mu ddungu y'omuddo muto atwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Ekyokubiri eraga Katonda atulabirira. God who provides for us. N'ekyokusatu eraga Katonda oyo atussaako omulimu. The Lord who protects us, the Lord who provides for us, the Lord who is always there for us. Zabbuli enkulu eraga Katonda bw'atufaako, bw'atukuuma, bw'atulabirira mu buli nsonga zaffe. Eraga nti Katonda ono buli mbeera yonna newankubadde oluusi ebaamu ebisoomooza ye tavaawo, asigala nga kale nno abagadde okwekala Zabbuli ery'ekisumba Psalms 23. The Lord is my shepherd, I am not lack. Ffe nga Intelligence Council of Uganda tubadde tusinkana abantu ab'enjawulo n'ebibiina eby'enjawulo n'abakulu bonna ab'enjawulo, abalala basirikale, abalala bakulembeze, okwogera kuba ffe tuliwo okutabaganya n'okulaba nga tuleeta obubaka obw'essuubi. Kale nno n'olwaleero era tukuŋŋaanye okuleeta ebyava nga bwe twalaba kuba ffe tuli ba observer. Twajja nga tulaba bibeerawo era ne ku National Talent Center twaliyo nga b'observer kuba baali batuyita kukola omulimu ogwo. Kati olwaleero tukuŋŋaanye era okuwa lipoota yaffe bannamawulire bano basobodde okukiva nga bwe twalaba. Tukyalinawo ebbanga lya myezi 3 kubanga tulaba ne tuwandiika okutuusa tunalaba omukisa ate okubyogera, naye ne tugamba nga tumaze okuwaayo bannaffe ate tulina omulimu omulala gwe tukola era buli muntu bw'ava wano alina gy'agenda okulaba abantu ababadde mu lwokalulo ebyokulonda ku madaala ag'enjawulo tubasinkana bonna. Waliwo ttiimu yaffe eno yabadde Lwakitula twetaaga kujja na wano okusaba nammwe ate nze n'abalala bengenda okulaba abalala abasobola bensoose bengenda okulaba olwaleero naba beetaaga okusaba kwaffe. Era Vaughan nze ne munnange ono tugenda eri sayidi y'Ebudde ngenda kulaba n'okusaba ne Honorable Segona ngenda okulaba ate nayo n'abalala kuba abantu bonna bantu ba Katonda, teri muntu n'omu atali wa Katonda. Ffe omulimu gwaffe
saba n'abantu bafitona ngaetulabye kuba ye musumba omukulu abudaabuda assaayo omwoyo kale ebintu byonna ebirala waliwo ebitamanyiddwa naye yabimanya ebyomunda twali tuwira ebintu bingi ku mawulire n'awalala naye kakati ffe ate ekyaffe ate tugende tusabe ne Honorable Kyagulanyi ne maama gwe tunasanga yina okabeere baana kubanga n'abaana bato beetaaga okusabira. So that's why we are here. We are here to pray with you, to stand with you, and to make you know that you are loved. And even where there seems to be hope, there is hope in God. The psalmist says in Psalms 121, I lift up my eyes to the hills. Where will my help come from? My help comes from the Lord, the Creator of heaven and earth. Kale bigambo ebyo twagadde kwogerako naye okusinga okulaba nga wetuli n'okumanya nti wadde tetubeera wano naye waliwo abantu abasatu tusabira abantu bonna abali wano n'abali mu kkomera bonna tubasabira.